Sagala okere ku makya muganda wange omalirize nga radio. Kye kinkozesezza live eno. Mumpulirize bulungi. 1. Wagamba toyagala magezi. Sizze kuwa magezi. Era sizze gezaako kuwabula. Patrick Mulwana alien skin omuyimbi wange mpuliriza. We nalabye video y'eggulo ng'oyogera ku Bobi Wine mu butuufu yankubye wala. Kubanga amazima mu byaddala ndi muntu anoonya enkyukakyuka mu bulamu. Ndi muntu akkiririza mu Bobi Wine. Era mbadde nnoonyaayo video mw'olinza okuvvoolera Bobi Wine nga yambula. Naye bwe nalabye ka video nakalabye ku page ya Antikaduuka nga akapositinze. Ng'olaga nti Bobi Wine atunde by'alina alwanirire struggle. Weebazenga nnyo omuntu mu bulamu alina ky'alina n'asigala ng'akyali ku nkyukakyuka. Export TV to the world. Patrick Mulwana, wulira bino. Patrick Mulwana amanyago agakola ssente gwali yeni skini. Wulira bino muganda wange mpuliriza. Ng'omuntu abadde akusupportinga era akyakusupportinga kuba oli muyimbi wange. Nvuddeyo nkole video eno. Omanyi bagamba gakuweebwa munno. Sagala kuvvoola, sagala kugezaako kujja kunafuya ng'atamanyi bigenda mu maaso mu ggwanga. Patrick Mulwana sawa zino tumanya alien skin. Desemba woba ovudde mu kuyimba ogenda kuddayo obeere Patrick Mulwana. Nga wolaba nti Bobi Wine yali azalabwa era nga bakamiliyoni bagenda mu Kenya ne bagatamanyi kuyimba takola ki. Sawa ya lero Kyagulanyi Ssentamu yamuyitako alita national. Sagala okere ku makya muganda wange omalirize nga radio. Kye kinkozesezza live eno. Mumpulirize bulungi. Patrick Mulwana gwe njogerako nti woba ovudde mu kuyimba n'ogwa ogenda kuddayo nga Patrick Mulwana. Mbaddeko nga Dynamite Family comedian. Nenzira mu bwa Sam oba obwa Sammy. Mmanyi obulamu bw'obwa selebu ne mmanya n'obulamu bwa bulijjo ng'omuntu takyakusuubiramu kiddako. Walinza okuyisaamu n'omuntu alina kyakusuubirako. Ennaku zino ninamu obuzibu bumu neefuulamu busy. Sisobola kola live. Naye mpuliriza bulungi ku kamesegi kange kano kengenda okuwa. 1. Wagamba toyagala magezi. Sizze kuwa magezi. Era sizze gezaako kuwabula. Naye nga webaga nti gakuweebwa munno oba ensowera ekwagala yeekugwa kubwa. Nkoze live eno Patrick Mulwana alien skin omuyimbi wange mpuliriza. We nalabye video y'eggulo ng'oyogera ku Bobi Wine mu butuufu yankubye wala. Kubanga amazima mu byaddala ndi muntu anoonya enkyukakyuka mu bulamu. Ndi muntu akkiririza mu Bobi Wine. Era mbadde nnoonyaayo video mw'olinza okuvvoolera Bobi Wine nga yambula. Naye bwe nalabye ka video nakalabye ku page ya Antikaduuka nga akapositinze. Ng'olaga nti Bobi Wine atunde by'alina alwanirire struggle. Weebazenga nnyo omuntu mu bulamu alina ky'alina n'asigala ng'akyali ku nkyukakyuka. Kubanga abantu ebiseera ebisinga betulwanirira begomba kubanga Bobi Wine. 1. Bobi Wine waalwana ng'ali bubi nga woolowooza. Abantu tebasobola kumubiriivingiramu.
walwana nga talina mukazi omu byebimu ku bimukuba walwana nga talina family ku mulembe gwa Amini olinza okuba towaliiwo abasirikale bajjanga ewaka ne bakebera chairman ayagala okwesimbawo tewali mpapula tewali kusoma mu mirembe egyedda nga basindika abasirikale ne bawuliriza abaana bo banyampulukuse bafuuwa ne bamanya omuntu okufuuwa kitegeeza nti akkuse okuwanga obwa chairman abaana bo babakeberanga nga bafuuwa ne bamanya nti ono wasoboledde okuliisa abaana be ne babanga basula banyampulukuka kitegeeza ajja sobola okulabirira ekyalo. Sawa ya lero Bobi Wine abakujja nga talina kyalina mu bulamu tetwandimwesize twandirowoozezza anoonya bibye kati wogamba nti atunde byali n'alage nti ali mu struggle mullo kyankubye wala goge mazima kwe kujja nkukolere vidiyo eno ng'omuyimbi wange sina kyenkufunamu tetusupportinga buli kimu wabula ng'obuzibu bw'oyitamu ng'olwanya obeeko ky'oli ovudde mu Patrick Mulwana ofuusa alien skin nga ndaba bakunafuya nga nze we nalwana okuva mu Damaiti family comedian n'ensalawo negatte ku nkyukakyuka nwanirira ensi yange n'embeera nga nafuyibwa buli olukya ne mu byempitamu kyankwatako nnyo nkulwanirire kubanga nga ndaba omanyi ekitegeeza okulwana n'abantu nga woogwa mu buzibu ate bakwesamba ate b'osuubira nti b'olwanyisa nga bakwaniriza tewali muntu wa Nuupu alinza kunnyaniriza Dubai naye ate Timo gwe nasabulanga timanyaniriza nampa ekyokulya oba okitegeera nenwana bebekulu nendwala bebekulu n'afaayo ku bulamu bwange gwe mbadde nga nvuma bensuubira nti abannuupu abambeererawo ne batandika okunsabula okunteeka mu depression ntandika okufa obulamu bwange nduzinge human system yange ey'omubiri enafuwe nfiire mu ddwaliro kintu ekyo kyankuba wala naye ndaba obuzibu bw'olimu nange ng'omuntu neneetereza ne ŋŋamba wemba naakola vidiyo nsooke ginoonyerezaako TV zonna omuli ne BBS zavuddeyo ne ziraga obutambi ng'otomera emmotoka ya Bajjo saakoze vidiyo kusabula alien skin omanyi lwaki nanoonyereza kyavudde ku kyotomera emmotoka ya Bajjo 1 totera kubeerabeera mu bifo Bajjo byabeeramu woba watomedde emmotoka ya Bajjo kitegeeza obadde ne big issue mu bulamu bwo eyakunyiizizza Katonda mulungi najja ndaga nti Bajjo alina pepa sipule ne ngenda noonyereza amateeka agafuga pepa sipule mu ggwanga lya Uganda omuntu abeera atya nago abeera atya ne pepa spray pepa spray eringa mundu omuntu okubeera naye otwalayo empapula ezikwogerako gavumenti netunula mu bizinesi yo n'owa omusolo nga wonaagula emmotoka n'ogiteekako erinnya lyo abamu ba applying ofuna emundu ne batagifuna Bajjo yaani alwanirira omuntu wa wansi alina pepa spray mu ggwanga lya Uganda gy'alinza okuba omuntu mu maaso kyekyaŋŋaanya okukolera vidiyo nembuuza Bajjo obeera otya ne pepa spray pepa spray yali yagaanibwa mu ggwanga lya Uganda ku byenjinoonyerezaako baatyo gireeta mu ggwanga lya Uganda ng'omubbi asobola okuba nayo ne bagiteekako sanction ne bagikomako okitegeera ne bagamba nti omuntu tosobola kubeera ne pepa spray ne bakola ki ne bagamba nti kati woba onaaba nayo waayo ebikwogerako ebyobugagga byo ebikufandinga bagikuwe sawa ya leero Bajjo alina pepa spray
yani mu ggwanga lya Uganda. Era ya applying ne bamuwa pepper spray. Eyo gye yakozesezza gye yabadde nayo mu ngalo okukuba mu maaso. Oba standi, oba kiki, ne nanoonyereza lwaki bajja aba ne pepper spray. Kubanga alien skin asobola obeera n'emmotoka, buli muntu abeera n'emmotoka nange mbadde nayo. Ngera ndi kaali nnyo mu Uganda, nsobola okusaana ekuba ebyuma, emmotoka esaza kimu, emmotoka edduka. Oba okitegeera, omuntu asobola obeera nayo, naye pepper spray tokola mu gavumenti, toli mu poliisi, oba otya ne pepper spray ng'olaga towagira gavumenti olwanirira omuntu wa wansi. Waliyo ebintu ebimu ebitulabisa. Okitegedde? Kati ekyo natunuulidde ensonga enkulu. Nembuuza bajjo yaani aba ne pepper spray ekuba omwana wa ghetto. Kakati muganda nkoze video eno okulabula nti olinza okuba oyina byolwana nga tobangako serious. Ne bano abantu booli nabo batemu. Sagala Patrick Mulwana ofundikirenga radio. Bagenda kukozesa. Owulira, oli kulwana n'abantu bino ebintu bya ddala. Bagenda kukutta. Muganda wange bagenda kukutta. Bano abantu batemu. Kyovola banze kyaliwo mbeerawo e Uganda towandabako. Newuwo sajja. Saagenda mu mawulire. Saagenda ku TV. Teri muntu wa Uganda gwe mumanyi oba full figure oba ani benekubisa nabyo bifaananyi. Sidiringa n'abantu bano. Batemu. Bagenda keera ku makya bakutte. Yadde ng'ogenda kuva mu kuyimba ne Patrick Mulwana agenda kusigala alien skin tumwerabire. Omuyimbi wange g'amazima saagala nkeere ku makya mpulire nti ofudde nga radio. Ebintu bingi ebituddusa mu ggwanga lya Uganda. Be bantu bano betutuula nabo, be bantu betutambula nabo, be bantu betumuvinga nabo, be bantu betulya nabo, be bantu betwogera nabo. Nti abeerawo nga talina kyakwetaaza. Abantu bano bagenda kukutta. Owulira, okutuuka okufulumya essasi teba stanti. Muntu mulala yayinza okukyogera kyagenze wala. Naye ate nkimanyi naawe wagenze okulumba emmotoka ya bajjo oyina obusungu bw'oku mutima. Bajja kuyisiza bubi. Bakozesa nga baagala kutwalira mu bigere byabwe. N'obalaga nti toli mu bigere byabwe. Abantu bo bakulwana golwana bajjo. Nze bajjo tasobola kunkozesa nsobi. Nandikuvuddeko. Naye abantu abakulika abakulwanyisa sisobola kubawagira n'omulundi no. Kuba baali bandazeeko nti si bantu. Okitegeera. Kati muganda wange alien skin mpuliriza. Abawagizi babali ku mutima gye tuli nga tetusasulwa otumanyi bulungi. Tukulabanga ghetto youth ayeeyiya. Ni abantu b'oli okolagana nabo bakyamu. Bakyamu emirundi gyonna. Ensi yaffe ntabangufu. Tulwana bya ddala. Nakukkiririzamu Misa Kisemakula yakoogerako n'asaba tukuwe chance. Bobi Wine n'ayogera tukuwe chance. Era ne balaga nti bo bakoze ensobi nnyingi okufuuka Misaki oba ensobi nnyingi okufuuka Bobi Wine. Naye gwe tonnakola nsobi zenkana zaabwe. Nange nali omu kubakuwa chance. Kuba abantu abakoogerako nga mbawuliriza mukootinge bulungi. Nsoose ne mbawo ensonga zange. Lwaki si kyamala gabuukira? Nti Katonda yandaga awandibadde okufa yandaga kabonero. Nangamba be bana abantu abakusudia. Tobeewanga nnyo. Fa ku muntu asobola okulumwa ng'olumwa. Fa ku muntu asobola kunyolwa ng'onyolwa. Abantu bennasinkana abanyolwa nga nyolwa.
yali mwana wange na mama wange na mukazi wange. Ne ngamba sengamba nteredde ngenda tandika okukola nga video nga njogera amazima lwansonga ne president gwen creatinga mu bulamu si creatinga dictator atayogerwako. Bino byowoza nti Bobi Wine tasobya wendabe ensobi mba nino giraba nti nsobi ne ngamba president gwen creating eno nsobi njitegedde ku lwange woba togitegedde n'ogireka. Patrick Mulwana wegendereze. Message yange gye nkuwadde yeno. Ebintu byotuuseemu bya ddala sigenda kwogera nali yeni skin kuba yakoma December okuyimba. Ogenda kudda mu Patrick Mulwana. Kankuwe ekyokulabirako. Abantu bangi abali solid abali neggali. Omanyi ono omwana yayimba uzigala yagala banana uzigala yagala fiki gaza aline gali fiki gaza aline gali buladi nga yasituse ayina abaana abasobola okukuba nga tobawadde yadde 10 va kubabo boogulira emmere va kubabo boogulira enkoola. Nze ndi mwana wa ku street nkulidde ku Nabugabaawo. Tuline gali ng'omwana waba solid ku mutima asobola okulumba n'akusala. Oyo gayi fiki gaza ayine gali asobola okukeera ku makyali yeni skin ne bakuba ng'ali waka yeebase. Ayina abaana abali solid naye alipo asirise. Okitegeera toyina gali buno obuvubuka bw'otambula nabo buno obusatu yibbula ani ono simanyi yakolako amagye biki abo nabo nze tebasobola kunzijja waba abaana b'otambula nabo nze tebasobola ku gaali gye nina abaana abali solid nga nava nabo Nabugabo ku street genda onoonyereze bampitanga mulokole. Woba toyina story waliwo omusirikale wa state council gwe bakuba okutu yali nze bankwata ku makya ne batwala emaali yange. We bagitwala ne badde olweggulo ne batwala era emaali yange ne bantwala wali awo nga paaka empya wansi awo wali akagundi ka state council ne bansaba emitwalo 3 ne nnyingira toilet nempama we namala opama ne nesanguza emitwalo 2 ne ngizinga mubbi ne nteekako omutwalo ne ngutwalira omusirikale nga mpulira obusungu ng'ekigendererwa njagala omusirikale oyo agenda okufunyulula sente akwate mu bbi wange kubanga jjukira sente twazibawanga buwi mu magezi bwe bati. Ekyo nalaba tekimalidde mukwasizza mu bbi mutadde mu nsawo olw'obusungu ne nzirira essaati 5 ne nziteeka ku Nabugabaawo ku liseero ne nteekayo omuggo wansi. We bajja bayoola saati nakwata omuggo nakuba omusirikale okutwa wa state council. Kati oba okitegeera tulina ebintu bye tukoze buladi tulina eggaali. Nze ndaba mbeere Uganda nga nnyingidde mba solid mba byange. Kwate motoka nenjiteekamu abaana tebaba na bunyama nenga baalayira kufa. Okitegeera nga baalayira kufa. Tukoze ebintu bingi bro nga bageto yuti tolina gaali. Oyo yibbulawo nga wanyiiza obulungi mukubira nga nanyiize kuba simukuba na bikonde kye kitegeeza okunyiiga omuntu takozesa maanyi akozesa kyalina na mutima kitegeeza akasonka kusala. Oba kitegeera tulina bingi bye tukoze bro tulabisa vako mu ngeri bwetyo 5. Okitegeera tulabisa vako mu ngeri bwetyo tulina bingi bye tuyiseemu. Ne bana abasajja boolina bagenda kukutta. Omuntu watuukira okubeera ne paper spray mu ggwanga lya Uganda ng'akulaga nti avuma gavumenti. Nze wendi nalemesebwa okulya mu wooteri, nalemesebwa okulaba ab'amawulire, nalemesebwa okutambula kirabu kikyo wandabako e Uganda. Olowooza sente ze sirina. Lwaki ntandise okukola video nga nfulumye e Uganda? Sifa kuba n'abambuleminga
nze manyi kyendiko manyi kyenwanirira okyegera naye muganda wange Patrick Mulwana abasajja bagenda kukutta omalirize nga radio baleke oze mu byaddala bajja kuvuma olinte Uganda kidiba ky'amazzi ennyonta ekuluma wajja kunywamu nga wasalawo n'oleka ebikere ne bikuleekaanira nywa amazzi g'otambula ogende olowooza wokera ku makya n'ofa yibbulo oyo agenda kuddawa oyo gayiwo g'ogambe yatendekebwa abapoliisi bali bubi najja ewa ofuna ekyokulya agenda kuddawa 5 talina gy'agenda kudda kati lowooza ku bantu abasobola okuyirawo omubiri yibbula n'akwata ebbuloka n'agamba ow'emmundu nkuba abo abantu tebasangika mu bulamu tebasangika kyova olaba pulezidenti sawa ya leero akyalina Eddi Mutwe awagirwa miliyoni ne miliyoni ezeetaaga enkyukakyuka watuuka okutambula Eddi Mutwe yakola ku security gwe yava naye mu firebase yandigambye ensi njagala Eddi Mutwe lwaki omperekera naye akyalina Eddi Mutwe omuntu gw'owangadde naye n'akuyirawo omubiri muba muyise mu bintu bingi Buladi ogenda kugwa enkya naye olowooza abakwagadde olw'obuyimbi bagenda kuddawa omukazi akwagadde olw'alien skin yali wanga oli Patrick Mulwana omukazi anjagadde olw'okuba ndi Damaiti family Sammy yaliwa nga ndyokanya Sam nga ntembeyo ebyennyanja eri nkeera n'envuba nkeera n'enzija ku street yali liddawa abantu abo bagenda kusigalawa olowooza obakoleredde saagala munaye mbeera akunafuya saagala mbeera akuvoola saagala mbeera ekisekererwa gy'oli saagala mmale gabuukira ndi naawe Patrick Mulwana toweetaaga magezi just kubyendabyeko Meja Katabazi yali ampiseeko ne MC Kapale baali batusabye abavubuka 5 we twali mu biseera ebyo ebya tojja kulayira Party B nenziruka nenva mu Uganda nenzire Kenya kubanga baali bakozesezzaako abantu okwokya essomero lya Buddo ne bamala ne babatta bano abasajja tebalina love chovola banabali ababadde babasupporting abayimbi abayina amanya ba big eye bavuddeyo ne balaba amazima bro yaddo yagala akabuli bigenda tuuka bigwe abasajja bamanyi bulungi babadde wano nga balina obubuli abasajja balina obubuli abasajja balina obubuli bazebbula babase ebwayiso badde tonyumya bazebbula babakubya amasasi ne babatta 5 tuke bwayiso buze uzebbula abadde ne gaali eziri solidi ne kasita kulaba nga bakukuba bakulu Patrick Mulwana ng'ogenze alien skin agenda Damaiti family comedy takyaliwo Sammy wendi Sammy wali lwakuba Samu Damaiti family naye nze Samu okanya Samu eyaveerye seta nenyingire site nenzoganya 5 nembeera solide nebeereramu yadde byonna bikubwa naye nkolaki newumbako 5 abasajja bazebbula babakubye tolina gaali gy'olina mulo 5 tolina leka abantu baleke kusudiya buladi baleme kusudiya nze nandibadde naddadda ku saidi ekuvoola naye abantu abakulimu ennyo sibakkiririzaamu baali bookyezaako ne balaga nti bategesa pulezidenti ali mu buyinza kyesitakolangako
ne batulaga nti Bobi Wine ate mubi nnyo era nga noonyayo vidiyo erinza okuvoola Bobi Wine nkuviire mu buntu kyo wakoze Brad nogezaako okukola vidiyo z'okola n'okola ki tovoola nkyukakyuka y'abantu togivoola kwegayiridde togivoola oli ku misaayi n'emisaayi tovoola ttaano kola byokola naye tovoola Brad abo abantu babi ne wakusudia nti akuwe sente agenda kumaliriza ajeewo obulamu bwo tebalina love bagala kukulaba ng'oli mu nkwawa zaabwe oli mu ntoli zaabwe oyuugayuuga obatambulira mu nkwawa obakomba mu bigere kye baagala tebaagala kukulaba ng'oyimiridde kati bagenda leeta obusente bakoze biki olowooza ovoola Bobi Wine ovoola bali ku intaneti omwana gw'oli okuvoola yagira mu kampuni ne passport yagisinga baagiwamba alina mu overstay ali ku Facebook lwafunye wifi n'akukolera vidiyo abantu bali ku ground abakulinako laavu kati ekintu eky'ebisooto ebyo tobira nti byabadde bisooto abantu bo batutte kyamazzi kitegeeza bagenda kukola ekisinga kaawo okulaga kati nalabyeko akatambi abaana b'ejjinja nga bawera tugenda kukuba amazzi naye nga tegabadde mazimu kusooka towanga mulabewo kyakola towanga mulabewo kyakwogera towanga mulabewo kyakusalawo nze nina wano abalabe bange bali mu Nuupu Pit Daily Stab buli we wabaawo ensobi gye nkoze wano addira akatambi we nali nwana nga njagala bayingize Selector Devi nga bamuganya okuyingira ne bakeditinga ne bakateeka ku peji ya Kajubi Fred ne bakateeka okwalumbuye mu Bobi Wine ye yangoba Bobi Wine yangoba atya nga yali asuze mu lumu yange simwe bali batuusize engoye obo kitegeera waliwo omuntu alinza okulwana n'ogamba nti bino byannwana Bobi Wine agamba atya bandeke nga nze yali amuleese kata nga nze yamuwa security nga nze agisasula nga fa bali balanga Bobi Wine nti ali kata fa batunda tiketi waliwo abali wano nga tagenda kunoonyereza agenda kusanga busanze ekiriwo owulira atandika okusabula muganda wange tulowooze ku Patrick Mulwana ye video yange gye nkoze nekirala muganda wange politikisi wange okuva we nalwala nali ndwadde teyali katemba senga yali katemba nandigambye munsondere sentence fune naye nabagamba temunsondera byali bya ddala era okuva Katonda we yampa chance politikisi wange agenda kwawukanako n'owuwo ngoge mazima okwawukana n'endowoozayo sigenda fooka mulabewo woba onsabula woba onvuma woba okola ki up to you just saagala comment ziddemu kuntegeerera njagala buli we neewaddeyo bankole video bampositinze video emu eve mu ndowooza yange saagala kumala gabuukira nti olw'okuba oyogedde enjogere olw'okuba ovumye ono nvume olw'okuba okoze eki sikyanoonya views buli kimu nkikoze naliko serebu nga siri mu byabufuzi mbaddeko serebu nga nnwanirira ensi yange kati kantunuulira ensi yange nfune ne strategy entuufu wenyinza okugijjako sigenda kulwanirira muganda wange struggle twawukana okuva we najje Dubai ndi mu hoteri njisasula $100 buli lunaku wowe yagala kakasa Dubai giyingiremu kati muddeyo ne mwestudia Dubai gino emyezi tegijjaamu ng'ozenga ku vacation ozenga ku visit visa emyezi 2 November ne December buli kimu kirinnya obo kitegeera ndi mu Dubai ndi mu hoteri sajja kuyimba teri muyimbi yandeeta mboba promoter DJ Ram ye yandeeta nedda ndiwo nkola mirimu gyange najja ku byange era nembagamba wemba najja kuba wabutwa newala tolya nange totambula nange tombongako obutwa bwe naleeta bundibirire baleme okunsasula
obo kitegeera eno ya America eddako omanyi nze ntambudde ensi naye ntegeera woba onoonya okuinvestinga sente come to Dubai woba onoonya okuyiriba omulimu bakusasula omwezi genda mu nsi eziriraanyeeko kuba Dubai eddukira ku speed ya iriiri yeetaaga okugibeeramu nga buli kimu kisoma buli kimu oliko nga investor nojja ogigonderwa era ojja gifunamu bye bigambo byange baganda bange bye bigambo byange bataano muve mu kwesudia mumaze abantu bangi wana amaanyi ne musabula abantu abandirwaniridde enkyukakyuka abandi yogedde ku bizibu osabula Sammy yakeranga ku macha n'ayogera amazima n'akola video 3 tosobola kuzikola tosobola obo kitegeera 5 tosobola kati saagala ate kigende ku buli mulala saagala kigende ku buli mulala bro nze sisobola kulwanyisa nsula mu hoteli omuntu anaagaba obutwajjanga munaku najja mu bed space gyosula kuba wano tewali Dubai akuba government ng'asobola okwetongola ng'ali yekka balista timali na kumpi somero damba newe yesimbawo mu Dubai abaana balabirira basuza bamala omuwa obululu nandize nga njagala ennyumba ewa balista timu njagala hoteli erina limiti y'abantu hoteli yange ekoma ku bantu babiri nze n'omulala gwe mbanyaniriza ayinza okuba girlfriend wange oba mukwano gwange tayongerwako mulala kyekinsuza mu hoteli kitegeeza sikwetaaga seetaaga bantu kiteekewo kiri wemba naleeta butwa sibukuwa newala ochegeera Patrick Murwana muganda wange bangi abakwagala ebyaddala nze ni musajja muteeso n'abakazi abali baganziza ku bateeso wano babalaba one love wenkugamba nti I love you I mean it wenkugamba nti ngenda kukubamu period nkukubamu n'otema kakati blood love yange gyoli eri ku mutima nga gye nateeka ku Bobi Wine tisobola keera ku macha nenva mu Bobi Wine nga we nagwa mu ntaana ya Franka nengamba sobola keera ku macha nenda banti lwaki ndidde nga Franka agalamidde nenyimirira ku mazima ge ganfudde bwenti nga omanyi nti woyimirira ku mazima oba bwogo era nange we natuuka ndi bwogo ebigenda mu maaso biraba alien skin ebigenda mu maaso biraba abantu bodiringa nabo bakyamu nkoze video eno nga nebuuza bajja abatya ne pepper spray tolaba nti TV zikupostinze ng'otomera okolaki obwo busungu buli muntu anyiga nange natuukako mu mbeera neneetamwa nenyiga ninga nebiki byenwanirira nteekamu nkola biki nembimanya nti naye sirwanirira bano abanvuganya nwanirira nsi yange bajja abeera atya ne pepper spray bajjo ajeewo obuyinza obuba ne pepper spray kuba omuntu ejjira kuwoda abapoliisi bagyetaaga bagenda mu bululu biki bajjo atulage empapula ze yasabirako pepper spray obo kitegeera nze nsobola okujja mu ggwanga lya Uganda omuntu n'agamba naleese butwa naye tulina abali mu ggwanga lya Uganda nga bavuma ne gavumenti yabafaako one Katongole Lumira Nsanafu akeera n'akola video nga voola mu 7 buli lunaku ne buli waba pata abaawo teri yamuga nti okola ki mu ggwanga olimbega Lubongoya omuwandiisi ayogera amazima Bobi Wine ayogera amazima bali mu ggwanga lya Uganda Louis Lubongoya nenze wenzijjayo mbandeese butwa obo kitegeera wenneewaayo nengamba kambenga Bobi Yanga kambenga Jeno Gaddafi kambenga Edi Mutwe munaye mbandeese butwa kakati munnange ebituvuga mu nsi byawukana
buladi ebituvuga mu nsi byawukana. Mwebale kulaba live yange. Kiss Lights ye company etuusa amatala mu ggwanga lya Uganda. Oyagala security, oyagala ga mu nnyumba ku ceiling, oyagala ga remote, tuyina n'amatala g'oteeka ku app yo. Tukyalireko Kwenaje Center opposite. Obulango ntera obukuba wano sengamba ntaddeyo video nga si ya live nkateekako. Fune namba zaffe tukuleetera amatala gy'oli. Tuyinza n'otuuka mu nju yo ne tulaba kala erimu. Netugamba atojja kozesa ttala ly'obadde oyagadde, kozesa lino limakinge ne kala oba n'entebezo oba na kikyo yagala mu nju yo. Mbagala nnyo baganda bange abakyayimiridde nange, I respect you. Sirivoola muntu ali ku nkyukakyuka, sirivoola Bobi Wine, sirituula sirirya na muntu atulugunya bantu. Nwana kuvulamu bwange na famire yange. Katonda abankuumire. Export TV to the world.